Nsanyuse okubalaba bassebo ne bannyabo. Mbalamusizza nnyo bannange. Muyogeyoge amakubo. Mwebale kutindigga ngendo ezo ez'enjawulo. Olugendo lw'amazzi terutambulikika. Naye mmwe mwewaddeyo ne mujja tusobole okubeera ffenna nate ku mulundi guno. Kasuubire nti mwenna muli bulungi. Musomo gwaffe ogwasembayo twalaba ensonga z'obusika. Ne tugamba nti ku mulundi guno tujja kulaba ebintu bino ebituweebwa mu busika tulina bikozesa tutya. Kubanga omusika aweebwa ekifundikwa n'effumu oluusi n'omuggo n'endeku. Olubuga n'aweebwa ekibbo n'akambe n'oluggo olw'okwesiba n'olw'okutuulako. Enkoosa y'ebintu bino ebeera bw'eti. Munansonyiwa twekisize akira tunnamma. Kale byonna nja kubibabuulira. Waliwo ebiseera ng'omusika oteekeddwa okwambala mu kifunduko ekyo n'okwata effumu eryo n'obaako ebigambo by'oyogera. Kumala ennaku nga 3 era nga waliwo obudde lw'oteekeddwa okufulumako ebweru ng'obyambadde era n'obaako ebigambo by'oyogera. Endeku eyo mu budde obwo egendamu omwenge. Omwenge ogwo onywako era ogabulako. Bw'abaawo abantu ng'abantu ab'ekika obagabulako ku mwenge ogwo ne bagunywa. Kusinzira nti endeku eba ya busika, omuntu gwe bwasikira waba jjajjaawo, mukyala we aba asobola okunywa ku ndeku eyo. Oba okugikwatako kale. Bw'aba tanyweddeeko naye asobola okugikwatako okugeza ng'agirongoosa. Kubanga go nga amazima nti bwe tumala okuwasa, ogwo nagwo gujja kuba musomo mulala. Tulabe owasa otya omukyala n'aba ng'asobola okukwata mu bintu byo kati ng'ebyo eby'empewo zo. Kubanga tulina bingi bye tukola ebikuumira bakyala baffe ebweru. So ng'ate tubazaalamu abaana, ekiseera ne kituuka ng'abaana balina okubuuza maama ng'ate bamubuuza ku bintu ggwe wennyini bye wamukuumiranga ebweru. Ekyo kikyamu. Bamaama bateekeddwa okumanya. N'olw'ensonga eyo tulina okubawasa, tubawase ne mu mpewo, kibeere nti akkirizibwa okubaako by'akola mu mpewo zaffe. Kubanga ffe tuwasa muntu naye ate bajjajjaffe bawasa mpewo ziba ziwasizza ate empewo z'omukyala oyo. Kwe kubeera ng'amaka gasobola okwemererawo. Lubuga naawe ebintu by'obikozesa. Kibbo ekyo kigendamu akasente. Kibbo ekyo kikola emmere. Era naawe waliwo ebiseera lw'oteekeddwa okwambala mu lubuga olwo n'okiika, bakuyita kukiika wansi okumala ennaku 3 ng'oyogera ne bajjajjaabo. Mikolo egyo tugikola gibaamu emmwanyi, gibaamu okunaaba, okutukula, okutukuzibwa, okwambululwa. Ne tukoola ku abo bakama baffe ne tubannyonnyola embeera nga bw'eyimiridde n'okubannyonnyola biki bye twagala bigende mu maaso. Kino kiteekawo okutabagana wakati w'omusika n'oyo gw'osikidde era kiwummula emirembe
eyo gy'abaali. Twayogera ne tugamba biki ebikolebwa mu lumbe. Ebikolebwa mu lumbe twagamba nti mubamu okwalula abaana. Mwe bannaffe temukyayalula baana. Nejja mutunuulira enkoko eyo ng'emaamira amagi gaayo. Eggi lyeba teyaludde tuliyita tutya? Ffe tuliyita eggi ezzize. N'omwana atayaluddwa mu kika aba muzize eri bajjajjaabe. Era nkubuulira nti bajja kumulaba ng'abamumanyi naye tajja kuba na privileges ng'ez'abali abaayalulwa kubanga baba baaluddwa nga bakakasiddwa mu kika kyabwe. Ekyo kikakata empewo kubanga zibakuuma, zibalabirira na buli kimu. Temusuula mbeera ya kwalula baana. Omukolo ogwo gukolebwawo mu kwabya olumbe. Musobola okugwoganayizinga nga guli gwokka. Naye bwabaawo olumbe olw'okwabya, ganda baali bagezi nga babigatta awo byonna bitambulira wamu kubanga ekiti mwe bitambulira kye kimu. Jjukira wano mu kwabya olumbe emizimu giba gikuŋŋaanye. Kati bwe budde obutuufu okulaga omwana bajjajjaabe kubanga bonna baba weebali. Awatali kyekwaso nti ate nze ssaaliwo. Ngidde. Era bwabaawo abalongo bamalirwawo. Kati n'olumbe nalwo ne luggweeraawo. Ebyo nga biwedde wabaawo okuyimba ennyimba z'abalongo. Tuzimba tuyimiridde. Olumbe ne lukuŋŋaana. Ne tubika bamuleko olubugo kubanga be baba baliko olumbe ne tulufulumya ng'obudde tebunnasaasaana. Ne tulufulumya tubatwala mu bitooke eyo ne bakolwako emikolo gy'eyo. Olumbe ne lufugikibwa ne banaazibwako amaziga. Ne banaazibwako amaziga era ne gasigala eyo. Kaakati waliwo abaana abawala tugenze mu bitooke kufulumya lumbe ng'otandika kunyumya sitooli. Enviiri zange saagala bazisaleko, basaleko wano butono, basaleko na wano butono. Kumbe ogenda kusigaza ekizibu. Ogenda kusigaza amaziga. Enviiri muddo. Lwaki toguleka ne bagumwa n'osigaza emirembe? N'omanya nti ojja kukuza endala. Abaaye mulekeraawo okweyisaako ekintu mukikole mukituukirize ndabe ate munneekwasa ki. Naye buli kiseera muteekawo ebyekwaso mmwe bennyini ate bwe mumala okubiteekawo ne mulanga ensi ebafundiridde. Nkubuulire amaziga g'osigazza mu lumbe ng'olwo teri musawo agenda gakuvumula kubanga bayinza obutagalaba. Buli lwe batunulamu bwe bati balaba kizikiza ate buli lwe balaba ekizikiza balaba walumbe ate buli lwe balaba walumbe bo baba balowooza kitambo. Kati nga batandika kunyumiza bitambo ebitatadde. Naye nga kintu kitono nnyo maziga gaakusigalako. Olw'okulowooza nti oyagala nnyo olabike bulungi kungulu nga munda oli muvundu. Olina ky'okwese mu ggwe. Sajja banjagalako lumu tebadda nga lwaki badda ng'ojjudde ekizikiza. Gw'oliko olutwe gw'oliko buli kimu kubanga oliko ekizikiza. Ndowooza tutegeeraganye ku nsonga eyo. Tuleke bajjajjaffe abakulu b'ebika bakole emikolo bagituukirize nga tuli mu mbeera ezo. Tubawe ebbeetu kubanga bamanyi. Ate tubatambulireko naffe tuyige kubanga enkya
ffe bajjajja, enkya ffe bajjajja. Nze mbalaba tuli mu nnyimbe, tuli mu kufumba, abaana abato batambula butambuzi, tebasaayo mwoyo kumanya ye bano abafumba bakola batya. Kati nga bukyenkya nga ffenna tuvuddeyo ng'ate be bakulu abaliwo nga tebamanyi kyakukola. Ne baleka batandika okufumba enkonye, ne batandika okupangisa amakampuni agafumba nga balinga gy'oli nti bo basajja. Sooka weebuuze nti nze nkuze kutuuka wano ewaffe bapangisanga kampuni ezifumba. Lwaki ddala muteekeddwa okupangisa kampuni ezifumba nga muli bakazi? Muli abaana 7 mu famire, abaana abawala. Kituufu muyinza okuba mwagala ebintu nga biri nga bya mutindo, situganye, naye nammwe muteekeddwa okuba nga mumanyi ekyokukola, kubanga ebintu ebyo bifuuka eby'omutindo nga naawe olina ky'omanyi. Ffe tuli bakyala tubeera mu maka n'oleeta omukozi, naye omukozi agenda kukola omulimu omulungi mu maka ago nga naawe nga nannyinimu omanyi ekyokukola. Otherwise ojja kusanga engoye ku mulyango nga waakayingira zitandikira ku geeti nga zijja zeemansa kompawundi yonna nejjula engoye buli kimu. Owulidde? Essowaani nga ziri buli wamu, ebikopo buli omu wanywera waaleka, just because gwe nannyinimu tomanyi kyakukola. Ate nga n'oli omukozi naye tamanyi kyakukola, gwe olina omu-instructinga. That means nti gwe nannyinimu oteekeddwa okuba ng'omanyi. Kale ebyo bijja kuba bya lulala, naye as for today tutegedde butya bwe tukozesa ebintu ebituweebwa mu busika. Ebintu eby'obusika bingi kubanga waliwo bye batulaamira obulaamizi, oli naakulaamira ejjembe lye. Ebiseera ebisinga baba alikulaamidde era akubuulira n'ekyokulikozesa. Bw'aba talikulaamidde n'olizuula eyo mu bintu by'oteekeddwa okubeera nabyo, osobola okwebuuza n'otuweeza inbox oba n'okuba ku ssimu ne tukunnyonnyola butya bw'oyinza okukola n'oba ng'oyogera n'omuzimu ogwo ne gukunnyonnyola ebikwata ku jjembe ng'eryo n'ebirala by'aba alese. Kale abasika, mulundi oguddako tujja kutunuulira obuvunaanyizibwa bw'abasika nga batudde mu ntebe zaabwe ez'obusika. Kale bannange mwebale kujja. Tulina omukutu gwaffe Nalubale the Divine. Mugulayikinga bambi ne musharinga ne musubscribinga. Ne kiba nti lwe tuba tutaddeyo akatambi musobola okukola ki? Okukawuliriza. Mpozi n'essimu osobola okuba ku ssimu 0754 47 45 67 okwogera nange butereevu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwekuume.